abatuwuliriza bassebo ne bannyabo njagala kutwala omukisa guno okubeebaza oba batulaba kusooka kukabeera njagala kwebaza omukama katonda okulaba ku ssaawa zino nga ndi ku Terefayina tuzze tuyayana nnyo nga twagala okubeera ku Terefayina televisioni yaffe eya Kabaka Ssaabasajja mwebali nnyo mwebalire ddala tukyaza erinnya Cacemcho liri mu brief nti Cacemcho naye mu buwanvu bwa Red Catholic Centenary Memorial Choir kwaya eno yatandikawo nga tujaguza centenary, that's why litandika centenary emyaka 10 ejaffe egy'Abakatoliki si centenary bank kati we kulitandisa nti litandika ne centenary ekitegeze emyaka 10 okutandika kwayo yatandika n'omutiibwa omugenzi Kadino Emmanuel Nsubuga era bwe tubanga tuli mu kuweereza bwaffe constitution yaffe etugamba nti omuyima omukulu owa Catholic Centenary Memorial Choir alina kubanga tudde okukitebaako ku ssaza waggulu bwe twogerere essaawa zino Bishop Paul Semwogerere yalinga ye muyima waffe omukulu kati bwe tulina ssaawa zino bwe twogerera yatandika mu 1978 bwe tuba tubalamu paka 2023 tuba tuwezeza emyaka 45 era ebikujjuko bye tulimu ejja kwaya era ebikujjuko bye tulimu tuli mukulanga tuli mu kujaguza emyaka 45 emnyabo emyaka gino 45 abiki ebituukiddwako bye mwenyumiriza mu kwaya Cacemcho emyaka 45 gino gye tulimu tusobodde okuweereza obulungi kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tulina tukola evangelization nga tuyita mu nnyimba mu kuweereza bwaffe bwe tukoze tuweereza kati osooka kwaya eno yali etandise nga yakubanga eringa bbanguliro ly'abayimbi baffe bonna abaki abali mu Kampala oba n'abali ebulero wa Kampala kwaya eno erimu abayimbi abava mu bifo ebyenjawulo nga boolaba Wakiso Ntebe oba Lugazi nga n'Entebe balinayo kwaya nene bajja ne bajjamu ne tugatta gwe gwali omulamu ogwali guliwo nga liringa kwaya liringa bbanguliro ly'abayimbi baffe abaki ab'omu Uganda ati bwe twali nga tutendeka abayimbi bano ne tufunamu obuvunaanyizibwa nga tutuulidde ddala ku Christ the King e Kampala twagala nnyo okusooka kwa bino okwebaza Musinya Kalumba Gerard okusobola otusenza n'atuuzawa Christ the King kati nga kye tulina ssaawa zino tuweereza mu misa eziri ku Christ the King tuweereza mu misa ey'akawungeezi ku ssaawa 12 ate ne tuweereza ne mu ssaawa emu ey'okumakya obutafaanaganako nga kwaya ndala zonna ffe tulina chance ntuweereza mu misa ziri mmeka ziri 2 nga tukimanyi nti omuyimbi buli w'oyimba oba osabye emirundi emeka emirundi 2 kati endoza gy'emirundi emikisa gye tukola ki gye tulina gye tweyagalizaamu Katonda okulaba nga tukola ki tusobola okulaba nga atuyamba muyaniriza ku bapyanzije kwaka kati nange njagala emikisa gy'emirundi 2 njeetwalire si mu bubi Solomon tosiba face muyaniriza ku bapya abapya tubaaniriza bulungi nnyo nga bwe nkutegeezezza nti ekintu ekiri bbanguliro ly'abayimbi bonna ate batutegeezaako naye wayimbirako mu Cacemcho emabegako so twongera okusaba nnyabo oyongere okole ki neetaaga biki okubeegattako bw'oba otwegattako teweetaaga nnyo bintu bingi tujja kuba tukusabamu ekintu kimu kubeera ng'oli consistent mu practice kyekisooka kya byonna ekyo nja kukikola ekirala osasulayo ka membership ka mitwalo 2 katono ako katono nkasobola olwomba maze ntandisika ddi gwayagalira ne bw'otandika leero nnyabo kiwedde nvaano nga bampandiise nvaano nga mpandiikiddwa ekijaguzo kigenda kubeera luddawa omuntu ayagala okwetaba mu kijaguzo kino nga si muyimbi tugenda kutandikira abagenda okujaguza abagenda okuyimba be bamemba bokka sikirizibwa kuvayo ne bagaba naye nzize siri memba naye kambeegatteko nyimbe nammwe njaguze nammwe webale nnyo nnyabo era nange nziramu okwebaza olw'okutukyaza wano ku Terefayina eyaffe ekijaguzo kino ky'emyaka 45 nga bwe tubeera mu kujaguza bw'okola ekijaguzo oyita abantu ekijaguzo kino tugenda kujaguza mu ngeri ya kukola concert tutegeseewo concert egenda okubeerawo ku Sunday eno ng'ennaku z'omwezi 24 ku Theatre La Bonita Theatre La Bonita mu maaso ga Eklezia Yezu Kabaka Christ the King n'olwekyo concert eyo oba ekivvulu ekyo kigenda kwetabibwamu n'abantu ayise n'abalala ab'enjawulo bajje batujagulizeeko nga bayimba Cacemcho egenda kuyimba ennyimba zayo ez'amaloboozi amatabule gano nagali eza buli kika ez'okutendereza ate n'endala era ezisanyusa ng'ovudde ku z'okutendereza naye tugenda kwegattibwako ne ba performers abalala nga tulina Father Anthony Musala
naye gyali nnyo tugenda kukola naye aye tulina n'abayizi baffe aba Caltech Academy bane Makerere nabo bagenda bajja kubanga batuwaamu tulina n'abayizi abalala ba Holy Cross okuva Ejjinja nabo bajja kujja nabo batuweemu beetabe ne Cacemcho mu kujaguza emyaka 45 olwekyo ekivvulu kijja kubanga ddala kikwafu. Omuntu yeetaaga ki alina kubeera nakyo okujja kati nze nampijja njagala kujja ku theatre La Bonita kunyumirwa neetaaga ki okujja ku theatre La Bonita okunyumirwa twasabyeyo akasente katono akatuyamba okulaba nga ozza okuwagira kwaya eya Cacemcho mu myaka gino nga tujaguza emyaka 45 tiketi esooka eri ordinary ya mitwalo 2 VIP abajja okutuula waggulu ne Prime Minister bajja kusasula mugenyi omukulu ye Prime Minister bajja okutuula waggulu bajja kwebasasula emitwalo 4 ku VIP ennyabo emitwalo 2 n'emitwalo 4 emiryango giggulwawo ssaawa mmeka? Emiryango giggulwawo ku ssaawa 8:30 ssaawa 8:30 okuyimba ne kutandika ssaawa kuyimba ne kutandika ssaawa 9 ssaawa 9 kitegeeza tujja nakumaliriza ng'obudde bukyali muntu atabula okutambula dde ewaka nga bukyali tekirina buzibu naye tujja kwagala abantu baveewo nga batisi bakoze eki bamatidde kikibasasulidde ndowooza byebyo ennaku z'omwezi tuzibaddiremu 24 omwezi guno ye Sande eno Theatre La Bonita ku Sande ennaku z'omwezi nga 24 emiryango giggulwawo ssaawa 8 n'ekitundu ate kati endongebere ng'ekwaja jangu tunyumirwe abakkiriza mwenna twawula mu ddiini kasitoba ng'oli mukkiriza ng'okimanyi olina eyakutonda fenna eyatutonda yaki y'omu mujje tunyumirwe bannange mujje akasente katono mitwalo 2 n'emitwalo 5 emitwalo 4 VIP oluyimba olwo lwe tuzze nalwo oluyimba olwo bwe nduwulira mpulira oluyimba lwa ddiini mpuliramu Ssaabasajja mumutaddemu ennyabo oluyimba olwo nze nalu composinga nze naluwandiika kwaya Cacemcho n'eruyimba naye naffe twali twetaba wamu n'Obuganda bwonna oba n'ensi yonna okujagulizaako Maasomogi nalutuuma Maasomogi yogayoga ku matikkira ge naffe Cacemcho ne twetaba n'ensi yonna okwozaayoza Maasomogi olw'amatikkira wano ng'awezezza emyaka 30 ku Namulondo bawere ddala obugambo obusembayo tubasiibule tetubazaako kigere bannanga abatulaba abalabi ba BBS Terefayina eyaffe mwebale nnyo okwagala television eno mwebale okwagala Cacemcho era Cacemcho tuddamu okubajjukiza tetuteeseteese ekivvulu kyaffe nga tujaguza emyaka 45 mu nsiike y'okuweereza Katonda n'olwekyo tubakubiriza mwenna tubeegayirira mujje ku lunaku lwa Sande tujagulize wamu emitwalo 2 ku mitwalo 4 ssaawa 8:30 ng'emirango gigguddwawo jangu ng'obudde bukyali osobole okwekwata akafooko woonoolabira onyumirwe ekintu nga bwe mbategeezezza abayimbi bonna gye bali Father Musaala gyali n'abayizi baffe ate ne Cacemcho main performer abajaguza abakulu tubadde ne concerts endala bwe twali tujaguza emyaka 4 twalinawo concert ku Sharing Youth Center ensambya nga tuweza emyaka 4 kati eno ya myaka 45 omuntu aweereza emyaka 5 kitegeeza nti ebintu byakola era musuubire omutindo gw'emyaka 45 ogwa Cacemcho gwetuuseeko toyanza tolina kubasuubiza nti nja kutumira boddayo akussa nti nga tomutumidde abandaba mwenna sijja kusosolamu ani naani naye mu ngeri y'enjawulo kantumireko omukyala wange mukyala Kambugu ne famire yange yonna omukulu Kayima nkutumidde nnyo mukulu wange oyo ekyo mwami Gabudyeri Kabonge n'abatulaba mwenna obugambo obusembayo tubasiibule abatulaba mwenna bassebo ne bannyabo njagala kusooka kwa byonna okwebaza Terefayina okutukyaza bano olunaku olwaleero era nkiddamu mwebale nnyo mwebalire ddala abatesitesi ba puroguramu eno ate ne nebaza nnyo ne Ssaabasajja Kabaka okulanga tuterawo Terefayina ffe nga Cacemcho twagala nnyo okwebaza olw'omukisa guno gwe tufunye njagala okufundikira n'okwebaza nnyo bonna abawagizi baffe
abazze batuwagira nga Cacemcho. Mwebale mwebale ddala obutatulekerera buli tuteekateeka ekintu kyonna mujja ne mutuwagira. Njagala kwebaza nnyo bonna abaatandika Catholic St. Memorial Choir okuli Professor Tamusuza nga yomu ye yakompozinga anthem yaffe gye muwulira Cacemcho ye yagikompozinga. Tukyali naye nga tutambuza choir eno wadde ebiseera ebisinga abadde ng'alina ebimutwala bingi naye ng'akyali naffe nga tutambuza. Njagala okwebaza abaatandika ng'okulira Fayirina Nakabuubi tetutandibadde singa tebaabadde bo tukanka Cacemcho tekola ki singa teriiwo. Njagala okwebaza omukisa gwonna ogutuweebwa Christ the King okulaba nga tusobola okuweereza. Neebaza nnyo Musinyoli Kalumba Gerard, neebaza chaplain waffe omukulu Nteza Mathias atubeereddewo nnyo nga tuli mu kutambuza byonna bye tutambuza. Weebale nnyo weebalire ddala. All right. Yes. Kale, mweraba bannange tetwera kubeera nga tukawo. Thank you so much. Have a very good evening.